Maureen Naikesa kakati musuubuzi mu kabuga k'e Nawuti Mukono tumusanze mu dduuka lye ng'akakkalabya mirimu gye. Ono yava mu ssomero olw'ensimbi okkeewa ku maama we era bw'atyo eky'okuddamu kwali kugenda bweru akuba ekyeyo. Agamba yali mu mbeera mbi ng'ekyokufuna ekyokulya lutalo bw'atyo n'akosebwa nnyo okutuusa lwe yeekyawa nga ajjeemu n'endwadde endala. Ekyokulya kya lutalo omwo mwe najja ebirwadde zi ulcers mwezi stress omutima guluma like era nakoma wano health-wise nga siri bulungi. Ono si ye yekka ne Anit Namaganda yali nkuba kye ye Saudi Arabia naye yagezaako okukyusa obulamu bwe mu nsi eno wabula obulamu tebwamubeerera bwangu kwe kudda okwabo bwe. Nakomawo ko kale n'ekiruubirwa ky'okuddayo n'emprosesinga ne bigaana. Ne Dana Nakabugo yayita mu kimu nga banne eby'okkuba ekye Saudi Arabia tebyamutambulira bulungi bw'atyo n'azambalira ku mugongo yogayoga Uganda. Ebigaana then I came back naye nange ekisubi eriddayo ne unfortunately ekitasoboka. Bano bonna nga bakomyewo olw'okuba tebadda bulungi baatandika okusala entotto ku kye bazzaako. Wali oli ng'akolanga kalogoyo okuva ku makya paka lwaggulo lwagambye akube mu kendogo nga tebaliiwo. Abalala abaana baagenda nga beewoze ssente, abalala ne basingayo ebyapa byabwe from money lenders. Ab'enganda zaabwe n'emikwano gyabwe ssente baazirya. Bwe batyo bawulira ku kitongole ki World Resilience era ne bakyegattako. Ntiwezesha abaagala ba Britaniizi okubayigiriza n'okubawaawo ka starting capital akatono. Naye ne gye $5,000 gye bampa ne skills ze bannyongeramu ne ziŋŋumya then ne startinga over the business again. Natandika $5,000 na neewolerako obusente obutonotono kati ndi somehow business egulumize. Ngenda n'ensuubula ebiteeteeyo okuva e Tanzania zidelas n'amasharia. Kubeera ne gali ataano bwe baagatuwa ago ge twasookera okusomera still buli omu yagafuna individual still naga investing in micro small business here. Ekitongole kino kiwa omukisa abaaliko bankuba kyeyo okubaako kye beekolera okutambuza obulamu nate kyokka okukola kino basooka kusomesebwa. Kufuna emisomo mingi, emisomo egy'okutandika businesses, basobodde okusoma emisomo egy'okuba budaabuda, basobodde okusoma emisomo egy'obwegassi ate wamu n'ebyemikono. Enteekateeka eno mu kiseera kino eri mu disitulikiti nnya okuli Kampala, Mpigi, Mukono ne Wakiso. Ekitongole kitwala abakozi mu nsi yonna kyakuteekamu milioni 3.5 okwegatta ku ezo bo ze basasudde ng'emigabo gyabwe. Mulibala kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu.